okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Butereevu oli ku nsulo ey'enkya. Omwagalwa weebale kubanga okedde enkya lunaku olwaleero okutwegattako era okutweyungako kubeera nti no tutambulira wamu mu byokuyiga bino eby'ensulo ey'enkya. Mukama waffe yeebazibwe, yeebale kubanga abukeesezza ne bukya nga tukyali balamu ne tubeera nga tukyaliwo. Ekyo kyokka kyokka kyakwebaliza Katonda. Weewaawo ebintu biyinza okuba nga biganye, amabanja mangi, ebirowoozo bingi, pulaanizi nnyingi, ebituukiddwako nga bikyali bitono, ekisa kye ye kikyali awamu naffe. Enteekateeka zonna z'olina n'ebifaanaganako bwe bityo, abasoomoozeddwa, abalwazizza, abafiiriddwa, Mukama waffe abagumye era abasobozese, abalwadde abajjanjabe. Kwe kusaba kwange enkya lunaku olwaleero. Akubuuzaako si mulala wabula nze Wilberforce Kisomba. Mukama ampadde omukisa olaba nti era tugabana ku kigambo kye n'enkya lunaku luno olwaleero. Nga tunaakweyongerayo, nja kusaba tusooke tusabe twewombeke mu maaso ga Katonda ate tutandikire wano wennyini. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Weebale kubanga otuleese n'enkya lunaku olwaleero okuba nti no tuyiga ate nga tusaba. Weebale kuba nti otuwadde omukisa ffe okwewonga mu mikono gyo nga tunaba kutandika oba tunaba kubaako na bingi bye tukola okwerereka mu mikono gyo. Katonda waffe weebale. Tukusaba otusobozese era mu byonna enteekateeka omuddu wo omuzaanawo z'alina olunaku olwaleero, eza bizinensi, ez'emirimu, ez'obuweereza na buli kimu. Mukama nkusaba oziwe omukisa. Okubeera wuukwo kakubeere wamu naffe nga tunaakola kintu kyonna tuyigirize tusobole okuluŋŋama era okuluŋŋamizibwa obulungi mu biki bye tugwanidde okukola olunaku olwaleero. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa nkutegeeza nti obubaka buno bugabaneko n'omulala. Baako gw'otegeeza ate gabana linki gwali ku YouTube bangi basobole okubeera nti baweebwa omukisa. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti obusungu bwa Katonda obw'ensonga. Obusungu bwa Katonda obw'ensonga. Ffe abantu waliwo obusungu oli bwayinza obeera nabwo nga bwa kisirusiru oba obutaliimu, naye obusungu bwa Katonda bwo bwa nsonga. Tugenda kwongera okubwetegereza mu kitabo kya Kubikkulirwa essula ya 15 olunyiriri olw'omukaaga. Kubikkulirwa 15 olunyiriri olw'omukaaga, Bayibuli egamba nti ne muva mu yeekaalu bamalayika 7 abalina ebibonyoobonyo 7 nga bambadde amayinja amalongoofu nga bamasaamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza zaabu. Ne muva mu yeekaalu bamalayika 7 abalina ebibonyoobonyo 7 nga bambadde amayinja amalongoofu agamasaamasa era nga basibiddwa mu kifuba enkoba eza zaabu. Obusungu bwa Katonda obw'ensonga. Ndi Katonda obusungu bwe bwa nsonga. Tugenda kwongera okukyetegereza nga tunaakweyongerayo. Waliwo ebiwuka bye bayita ennumba. Ennumba za bulabe era nga zakusazeeko ne zikuluma. Esobola okukuba akayiso n'owulira nga kasonsomola. Ganda yo olugero lugamba nti no sonsomola ng'eriggwa ly'ettovu. Naye n'akayiso k'ennumba nga gakufumise kasonsomola kalimuko n'obusagu obutonotono nti bwe kakufumise bwe wati wazimba. Eyo y'ennumba. Naye ennumba zino eno bw'ebanga ziri ku kiyumba kyazo nga tozitaataaganyiza, ebiseera ebisinga osobola okuyitawo n'ogenda mirembe tezikoonyeeko.
naye obulabe buubuno kasita okoona ku kiyumba kyazo n'oziyingirira ennumba zitabuka era tezisobola kuviirako awo. Ekyamazima ziba zirina okukola ki? Ziba zirina nazo okukuluma. Zijja n'obusungu bwonna bwonna ne zikusalako. Bwe busungu bwazo bwezo bwe zibulaga. Naye olunaku olwaleero tugenda kwetegereza obusungu bwa Katonda obw'ensonga. Tulabye nti no bamalayika bano eno omusanvu bwe baba bava mu yeekaalu eno bavaayo nga balina ebibonyoobonyo omusanvu nga bambadde amayinja amalongoofu nga bamasaamasa era nga basibiddwa mu bifuba enkoba eza zaabu. Mu lunyiriri lwa leero Yokaana okuyita mu kwolesebwa ng'awandiika obubaka buno eno atusongera ku bamalayika bano omusanvu abayina ebibonyoobonyo omusanvu ebisembayo ebigenda okujja ku nsi. Twalabye ku bamalayika bano era twabalabako bano bamalayika mu lunyiriri olusooka olwakubikulirwa essuula ey'e15. Twabalabako kansooke nsomewo 15 olunyiriri olusooka kubikulirwa agamba nendaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika 7 nga balina ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero kubanga mu byo obusungu bwa Katonda mwe bubikkulira. Kanuddemu nendaba akabonero akalala mu ggulu akanene ak'ekitalo bamalayika 7 nga balina ebibonyoobonyo 7 eby'enkomerero kubanga mu byo obusungu bwa Katonda bwe butuukirira. N'ekyo mu lunyiriri luno tulaba bamalayika bano. Naye ku lunaku olwaleero mu lunyiriri luno eno olw'omukaaga tubalaba wa gye bava. Mu lunyiriri olusooka tubalaba nti no balina ebibonyoobonyo 7 bamalayika 7 naye nga tumanyi wa we bava. Mu lunyiriri olw'omukaaga mu kubikuleso 15 etulaga wa we bava. Jjukira mu lunyiriri olw'okutaano gyo twayize nti nno Yokaana yalaba weema ey'obujulirwa mu ggulu n'ebikkulwa. Weema we yabikkulirwa olunyiriri olw'omukaaga lutulaga nti nno ne wavaayo bamalayika 7. N'olwekyo bamalayika bano 7 bava mu weema ey'okujulirwa oba ey'obujulirwa bwa Katonda mu kifo ekisinga obutukuvu gye bava era nga bakutte oba ne baweebwa ebibonyoobonyo 7. Ekirala kye tuyiga nti no bambadde engoye ezimasaamasa nga ziraga nti bwe butukuvu bwa Katonda. Tukisomye mu lunyiriri lutugambye olunyiriri olw'omukaaga lugambye nga bambadde amayinja amalongoofu agamasaamasa era nga basibiddwa mu kifuba enkoba eza zaabu. Baali bambadde byeru ebiraga obutukuvu bwa Katonda, purity and holiness. Okusinziira ku Bayibuli okumasaamasa kuno kutegeeza buki bulongoofu ate na buyonjo. Katusomeko mu kitabo kya Zabbuli 51 olunyiriri olw'omusanvu lukitwoleka bulungi nnyo. Zabbuli 51 olunyiriri olw'omusanvu Bayibuli egamba etya? Ontukuze ne zoobu nange naaba mulungi, onnaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira. Omuzira gumasaamasa ndi naaba mutukuvu, bwonna nnaaza naaba mutukuvu okusinga omuzira. Bayibuli ekyo kyeri mu kutulaga nti bamalayika bano eno wadde bakutte ebibonyoobonyo oba bakutte ebikompe eby'obusungu bwa Katonda, ebibonyoobonyo 7 ebisembayo, naye batukuvu
ekitegeeza nti emisango gino tegikolebwa mu kiruyi ng'ekiruyi kyaffe abantu. Ndi waliwo omuntu wayinza okujjula n'akolaawo n'ayibaako byayogera ate mu ddakiika ey'okubiri naga kale singa saakikoze naye nga yamaze ddo kikola, yamaze ddo kyogera, yakikubyewo dda. Nedda kyo wano si bwe kiri nti bano abakutte n'ebibonyoobonyo, abakutte ebikompe bino eby'obusungu bwa Katonda bambadde butukuvu, they are holy. Ekiraga nti emisango gya Katonda gya mazima, gimaze okwekenneenyezebwa, gikakasiddwa, ekikolwa ekigenda okukolebwa nakyo kya butukuvu. Ensonga lwaki batukuvu? Kubikulirwa essula ey'okumina olunyiriri olw'omunaana naye tulaga nti nno okumasamasa kw'abamalayika bano ebyeru bye byambadde bitegeeza butukuvu. 19:8 kubikulirwa Bayibuli egamba nti neweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno bye bikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. N'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi, kubanga bafuta eno bye bikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. Nti bamalayika bano eno bambadde ebikolwa eby'obutukuvu era batukuvu, n'ekikolwa kye bagenda okukola kya butukuvu, naye nga bakutte bwe ebikompe eby'obusungu bwa Katonda. Kye kitulaga nti nno kye bagenda okukola nakyo kitukuvu. Emisango gya Katonda gya mazima. Katonda obusungu bwe tebulinga obusungu bwaffe abantu, era kino tulina okubeera abeegendereza. Waliwo abantu ayinza okubuulanaga nti gwe ozannyira Katonda biki Katonda ajja oluusi ng'ayogera mu ndowooza ngaffe abantu bw'obeera nti nno okoze eki onyiize. Oluusi n'okola n'ekintu nga tewandikikoze, oluusi nga wandibadde yasooka okwekenneenya nti owaaye wadde omuvumye kituufu yakoze bubi, omuvumye oba omukoze bubi, naye ng'ate si kye kibadde kigwanira mu ssaawa eyo. Kati ye Katonda waffe nti atugumiikiriza n'otambulira mu bulamu obutasaanira. Kati n'ekikolwa kinene kigenda okukolebwa ekigenda otuuka ku boonoonyi kijja kuba kisaanidde ddala. Ensonga lwaki abasituse okubeera nti no bayiwa ekiruyi kya Katonda ku nsi bambadde bitukuvu. Kikola kye bagenda okukola kya butukuvu. Isaaya 5:9 naye tulaga ensonga y'emu ng'eyogera ku butukuvu buno. Isaaya 5:9 olunyiriri lw'17 Bayibuli egamba nti n'ayambala obutuukirivu ng'eky'omu kifuba n'enkofiira ey'obulokozi ku mutwe gwe, n'ayambala engoye ez'okuwalana eggwanga okuba ebyambalo, n'ayambazibwa obunyiikivu ng'omunagiro. Engoye ze zimu ez'obutukuvu ate zambalwa nga zigenda kuleeta oba nga ezireeta obulokozi ku mutwe, n'ayambala engoye ez'okuwalana eggwanga. Mu butukuvu ne mu butuukirivu bwa Katonda ensonga zonna bwe zityo bwe zigenda okukolebwako. N'olwekyo tukirabye bulungi nti no bamalayika bano bava mu weema ey'okujulirwamu. Era tukyetegereza nti abamalayika bano eno ekyokubiri nti bambadde engoye ez'obutukuvu era ekikolwa kye bagenda okukola kya butukuvu. Era ensonga kikulu nnyo ffe okubeera nti no tukyusa ebirowoozo byaffe engeri gye tulowooza ku bibonyoobonyo oba obusungu bwa Katonda bwagenda okuyiwa ku nsi eno. Kituufu bwakuzikiriza naye tukitegedde bulungi nnyo lwaki Katonda waffe azikiriza. Lwaki ekikolwa ekyo kikolebwa mu ngeri ey'obutukuvu nga buli kimu kimaze okukakasibwa. Befeso 6:14 ku nsonga eyo nga tunatera ogivaako. Befeso 6:14 Uliya Bayibuli kyegamba.
6:14 agamba kale muyimirirenga nga mwesibye mu kiwato kyammwe amazima era nga mwambadde ekyomu kifuba bwe butuukirivu. Omaika ntulaye nti no beesibye enkoba mu kifuba eza zaabu. Mwambalenga eby'omu kifuba bwe butuukirivu. Mwesibenga ekyomu kiwato nga ge mazima. Emisango gya Katonda gino, obusungu bwa Katonda bwa mazima. Si bwa kusala oba busaliddwa mu ngeri efaananago etyo, ate era bwa butuukirivu. Buyiibwa nga bumaze okukakasibwa ddala nti ojeemye nti ŋŋaanye ekisa kya Katonda kibaddewo ebbanga lyonna n'okigaana n'enkigaana. Kaakati mbeera efaanaganako bw'etyo byonna lumaze okujeema awo ebijja okuyiibwa. Eyo ensonga ngimaze. Ekirala tuyiga nti omulimu ogw'okuyiwa ebibonyoobonyo 7 oba eby'obusungu bwa Katonda 7 bulagibwa nga ekikolwa eky'obutuukirivu ekitukuvu era n'emisango gya Katonda bwe gityo bwe giri. Obusungu bwa Katonda tebujuulirira, ekyo nti nakyogeddeko dda, tebujuulirira nga obwaffe obw'abaki obw'abantu. Nedda, naye Katonda asooka kubeera ng'ayina amagezi ag'enkukunala ku buli nsonga yonna. Ezo lwaki twasomye eri nga laga nti emisango gikereberwa, emisango gikeberwa, amannya ne gakeberwa, ebikolwa byaffe ne bikeberwa, ebigendererwa mu Luzungu kye bayita motive nabyo ne bikeberebwa. Kati Katonda n'amala okukakasa ye n'alyoka asalawo. Yawukanira ddala ku bantu kubanga abantu asobola n'okutandika okulandukira ku muntu nga talina n'ekimu kye yakoze. Busungu bwe ne bujjula awo mangu ne bubuubuuka. Tubeeko bye tuyiga Katonda waffe. Kuba buli we twongera okumusemberera tubaako bye tuyiga. Bayibuli egamba nti awo ewali okugumiikiriza kw'abatukuvu bagumiikiriza ki? Tugumiikiriza embeera ezitali nyangu mu bulamu bwaffe. Lwaki okupapiriza? Lwaki opapiriza okusalawo? Weewaawo waliwo ebimu nga byetaagira ddala okusalawo, kiringa okukkiriza Yesu Kristo nga Mukama wo. Ekyo kikiririzeewo, tolinda namu. Naye bino ebya bulijjo n'onyiiga mangu n'opangulukuka n'okolera ensobi mu busungu obwo obw'okubuubuuka. Katonda waffe ye si bwakola ki? Si bwali. Nti okusala kw'omusango gwe tajja kunyiiga ng'abantu b'onyiiga azuuka olundi gumu agambe naye abantu bano banyiziza nnyo kamba malewo. Nedda, kye si bwe kiri. Ku Bikuleswa 11 olunyiriri olw'19 njagala kuddamu n'olunyiriri ndusome. 11:19 ku Bikulwa agamba nti ne yeekaalu ya Katonda ey'omu ggulu n'ebikulwa ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi. Nti n'emisango gya Katonda era gyesigamizibwa ku mateeka ge. Obuwulize nti omusango guno eno tagukola mu kubuubuuka kwa busungu ng'obwaffe abw'abantu. Nabwo akwadde nga busungu bwe naye bwo bwesigamizibwa ku kigambo kye, bwesigamizibwa ku mateeka 10. Kati awo buli muntu yenna ng'obulamu bwe bumaze okukeberebwa era nga butunuuliddwa bulungi nnyo, awo okusala omusango gwa Katonda ne kulyoka kutandika. Era Yesu Kristo kasaana wanga amaze omulimu gwe ogw'okutangirira olw'ebibi byange n'ebibyo n'eby'abantu byonna, ng'amannya gonna gamaze okukakasibwa. Awo omusango gwa Katonda ne gulyoka gutandika.
Njagala twetegerezeeyo ennyiriri bbiri nga tunawa kumaliriza. Mu kitabo eky'amateeka essula 10 olunyiriri lwa 17. Eky'amateeka Muzungu akiyita Deuteronomy. Eky'amateeka olwokubiri essula 17 olunyiriri essula 10 olunyiriri lwa 17. Bayibuli egamba nti kubanga Mukama Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda era Mukama w'abaami, Katonda omukulu, ow'amaanyi era ow'entiisa, atatya maaso g'abantu so talya nguzi. Tatya maaso g'abantu so talya nguzi. Katonda tasaliriza talya nguzi. Mu kiseera kino eky'omusango gwa Katonda gwe tugambye nti n'obusungu bwa Katonda obugenda okuyiika ku nsi eno, tewali n'omu ayina kumuburayibinga. Kino mu nsi yaffe tukiraba nnyo nti nebagenda mu kooti ejulirwamu, ekyamazima omusango teyaguziza, abaguziza balala oli ne bamugulirira n'ayogera birala, n'asala birala. Naye Katonda waffe talya nguzi. Ye tagikombako, si mwana wa muntu, tali nga ffe, era n'obusungu bwe tebuyiika ng'obusungu bw'omwana w'omuntu. Zabbuli ey'ensanvu-mu-esatu. Zabbuli eno ey'ensanvu-mu-esatu, Dawudi awandiika ebigambo bino naye nga bigambo bya buziba. Bayibuli egamba, ngenda kusoma 7 olunyiriri lwokusatu n'olwe-17. Olunyiriri lwa 3 mbuke nsome olwe-17. Bayibuli egamba mu lunyiriri lwokusatu Zabbuli 7:3 n'agamba kubanga ab'amalala bankwasa obuggya bwe nalaba ababi bwe baalina omukisa. Dawudi yatunulamu n'alaba nga ab'amalala bano bamukwasizza obuggya. Musajja yeekuumye, musajja mwesigwa, musajja muwulize eri Katonda. Naye yalaba ababi nga balina omukisa. Baana baabwe babazaala ne babeerawo ne bakula. Naye n'azaala abamu ne yeegayira ne Katonda. Akoze ensobi naye Mukama ansonyiwa, naye omwana we n'afa. Ababi bo bagenda mu maaso, buli kimu ekyabwe kitambula. Amagana gaabwe geeyongerako, ensolo zaabwe zinyirira, buli kimu kitambula bulungi. Nagamba nti ab'amalala bankwasa obuggya. Ngamba ng'ebyabwe bitambula Mukama. Lwaki ebyange byo ate tebitambula nga byabano, nga balina omukisa? Olwe-17. Okutuusa lwe nagenda mu watukuvu wa Katonda ne ndowooza ebibatuukako ku nkomerero. Wano yaddiramu essanyu n'agamba waawo. Okutuusa lwe yagenda mu watukuvu wa Katonda. Tulabye nti bamalayika 7 abakutte ebibonyoobonyo eby'obusungu bwa Katonda 7 ebigenda okuyibwa ku nsi ku nkomerero nga Yesu Kristo ajja okukima abantu be. Bibonyoobonyo ebiva mu watukuvu w'ewatukuvu, Holy of Holies. Bamalayika bano gye bava nga balina obusungu bwa Katonda obutatabuddwamu wadde akantu konna konna. Gutabuddwa naye nga tegutabuddwamu, obufukibwa nga tegutabuddwamu kintu kyonna kyonna. Yagamba nti naye bwe natuuka ku nkomero ne ndaba mu watukuvu ebigenda obatuukako, ne ngamba kansigale nga ndi mwesigwa eri Katonda. Simanyi bulamu bwo bw'obutambuza. Bw'obanga obujaajamya mu ngeri emu eba endala, obubaka bwe tuli mu kuyigako bukulu nnyo. Obubaka obwogera ku watukuvu wa Katonda ne baani abavaayo ku biseera eby'enkomerero nga Yesu Kristo anaatera okudda ng'ensi eno eri mu kuzingibwako. Bubaka bugamba nti tweteeketeeke, bubaka bwakulabula.
bubaka bwa ssuubi eri abo abajoogebwa abayinza okuba nga aweddemu amaanyi olw'embeera ezigenda mu maaso mu bulamu bwe bambi afuba okubeera omwesigwa eri Katonda. Muganda wange mwannyinaze yongera kunywera, yongera kunywera, enkya ennungi ejja esembedde. Mukama waffe Yesu Kristo akomawo eri gwe ajaajamya obulamu atabulaba nga bwa muwendo, abutwala nga bw'oyagadde. Okulabula kugamba muganda wange ekiseera kiri kumpi, obudde busembedde, tweteeketeeke Mukama waffe akomawo. Nsaba Mukama akuwa omukisa olunaku olwaleero ng'olowooza ku bubaka buno, bamalayika 7 abakutte obusungu bwa Katonda nga bava mu yeekaalu mu kifo ekisinga obutukuvu eky'omu ggulu. Bwe banaavaayo oleme kubeera omu ku abo abagenda ozikirira kubanga ebigambo bitegedde. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza kubanga otuyigiriza era otulaze obukulu obw'okutambula nga bw'oyagala mu kiseera ekifaanagana kuba ekyo, kuba toyagala n'omu ku ffe kuzikirira. Emisango gyo mitukuvu, mituukirivu era ogisala nga gya mazima, tewali n'omu akuwanguzi. Katonda waffe tukusaba otusobozese okubeera abeesigwa mu maaso go. Ensi eno gye tulimu si nnyangu, omulabe Setaani atukema ebitumalamu amaanyi n'ebitutendewalisa bingi. Tukusaba otusobozese kuyimirira nga tuli beesigwa gy'oli, tusobole okubeera abawanguzi mu nsi eno. Kwe kusaba kwaffe kuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa, nkwebaza kubanga otambudde wamu naffe okuyita mu kyokuyiga kino. Nkwagaliza olunaku olulungi, ekisa kya Yesu kibeere wamu naawe. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.